Abatuuze okuva ku kyalo okuli Butoolo, Nakasozi, Kamwerere, Kikiculo, Kyendikyo nga bano Kazirangoma wamu ne Namayindi abadde babagalidde buli kiso omuli ebiso, emiggo, nyondo, enkumbi, amafumo, saako ensululu okugenda okwambalagana n'abakozi b'omugagga w'omu China eyagula ettaka lino. Olunaku lwa leero poliisi ng'eyambibwako abatuuze balidde matereke n'abakozi b'ekitongole ekisimba emiti ekya Formas Butoolo Nakasozi Tree Planting Company. Oluvannyuma lwa bano okulumba abantu ne batandika okusaawa emmere yaabwe n'ekigendererwa eky'okugoba abantu ku ttaka lino kwe bamaze emyaka n'ebisiibo. Abatuuze bali abakozi batandise okusaawa emmere yaabwe kwe kukwata ebiso ne batandika okulumba abakozi bano okusobola okubambalira kubanga kirabika poliisi wamu n'abakulembeze baabwe balemeddwa okuyamba. Abatuuze bano baludde ebbanga nga balajjanira abakulembeze baabwe nga tebabayamba ku nsonga eno era baga nti bayita mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi kubanga tebalina kyakulya buli kye balima abakozi b'omugagga amanyiddwa father owa Formas nga balya. Abantu baffe bavundira mu kkomera babasibira bwerere babasibako emisango emiti gyaffe we batagula bajja ne bagiwalagatta nitutayogera tetulina obwogerero banga tetulwanyaganya n'abasajja bano ligera mu myaka ebiri naye tetulina kalungi ke twakoze eki ke twatuuseeko naffe abakulembeze tutuuse ekiseera ne twenyuwa abatuuze batukubira amasimu naffe tetwagala kujjayo kubanga oluusi sometimes tetulina kipya kye tuleeta kati siraba nsonga bwe baba basazeewo kuwerwanako olutalo waliwo ezibeera mu mateeka. Poliisi weetukidde nga buli mutuuze alina ekissi okugenda okwambalira abakozi bano wabula abakozi olulabye poliisi wamu n'abatuuze ne bateekako kakola tondeka nnyuma. Abo batuuze nga bali wamu ne poliisi ng'eri wamu n'abatuuze bafufutudde emisinde okukakana nga bakutte ku bantu 30 abatuuze abasabye gavumenti okubaleka beerwaneko kubanga kisuuse omugagga yagaana okubawa wadde 10 ate abagoba ku ttaka lino saako okuwamba abaana ne bakyala baabwe. Emmere yonna bagimazeewo tetulina kye tuwa baana bakuula bukuzi ne bw'okuba lipooti ewa maneja tabafaako. Naye omusajja ne katali ali mukomera bamuranga ki akabanja ke mwaliyo twali wamu ekibanja kye bakisaawa ennyumba bagyokya basimbye emitemere bagimala omukazi kati mwombozi naffe mutuleke twerewaneko tuleme kusibwa mutuleke twerewaneko ng'abantu nabo bantu tulwane bulijjo kulwana kubeerawo wabeerawo asinga n'asingibwa mutuleke tulwane tusinge oba batusinge naye nga tulwanye. Abatuuze baga nti abakozi bava buli ggwanga omuli Congo saako Rwanda era bayiwa ku byalo byabwe nga kati bali mu kutya. Ssente w'eggombolola eno Patrick Sendijja aga nti ng'eggombolola bakooye kubanga baludde ebbanga nga bagala kampuni eno Formas okujja okwogerako nabo wabula bagaana baleeta buleesi bantu okutandika okutulugunya abatuuze kwe kusaba poliisi ebakwate bonna. Wabula ye kansala akiikirira eggombolola lino ku disitulikiti y'e Mubende Balongo John awagidde abatuuze ke bakoze okusobola okwerwanako kubanga gavumenti eremeddwa okuyamba abantu ku bikolwa by'omugagga omu China. Formas agoba abantu ku ttaka awatali kusasula wadde omunwe gw'ennusu. Babi nnyo kye kizibu kye nnina nnyo abantu abamu bagobaganya tebabasasulanga ssente bayingira buyingizi byabanja by'abantu nga tebabawa ssente tebategeregana nga bagala kutwala ebibanja bya bwereere. Bino we bibeereddewo nga omubaka wa gavumenti e Mubende Beyunga Florence RDC egguliramu yakubyeyo olukiiko n'alabula abakozi okukomya okutulugunya abatuuze wabula alinga eyaddumidde abakozi bakedde kusaawa emmere y'abantu guno si gwe mulundi ogusoose abakozi okulumba abatuuze byalo bino.